ensonga za Edimiza ne Edimutwe biranze anti Akatambi Kafulumiziddwa okuva kwabo ababaddewo ku kitebe kya National Platform olunaku olwajjo nga Edimiza yajja bakakasizza bukulukolo nti Edimiza yabadde ayina ekintu kyazze okukola abakulembeze ba National Platform era nga bateebereza nti alabika yabadde azze n'obutwa ng'alina omukulu gw'azze okubuwa kuba yatuuse ng'abuuza mbu confirm oba nga Secretary General David Lewis Rubongoya gyali tugende tumukoleko era bwe bakonfirmize nga taliiyo olwo ne batandika okutamattamwa nga banoonya kye babazzaako ni gwabawa obutwa awo nno entabo bwe yavudde Edimutwe ng'abiguddemu nti bano abasajja bazze kutambuza obutwa bali ku mission babatumye bawa abakulu ba wano obutwa kwe kumufulumya akana n'akataano nga teyalinde nga ye akulira sekitule ku kitebe kya National Platform ate kumugamba nti obutwa bwayise nga wooli bw'ate kwe kufulumya Edimiza yabadde aleese obutwa akatambi kano kongedde okujja byonna byabadde bifuluma Edimiza yabadde agamba mbuno yadde agenze kufuna kaadi afuuko wa National Platform bakakasizza nti ebyo byonna alimba ali mu kweyisaako kyade kimututte yadde agenze kuwa National Platform obutwa era bwadde agenze nabo nga buli mu mmotoka ng'alinamu omuntu omulala gwe yadde atambule naye nga yalina ekikapu ekirimu obutwa obwo kusaba neegatteko tugende eka mwokya tufune akatambi kano akooye yabaddewo muganda waffe Sama Uganda ng'atubuulira byabadde bitya era yakakasizza ate bakakasizza batya nti Edimiza yabadde aleese butwa okubuwa abakulembeze ba National Platform. Omwami oyo bwatuseeka mwokya ajidde mu motoka ya black naye azze ayina mission. Azze nga ayina mission omwami oyo gwe bayita Edimiza era buladi twegendereze nnyo abantu. Bwatuseeka mwokya bwati ku kitebe kya NUP mbadde nyimiridde wano watundawo t-shirt wanoloka mobile money. Bwazze azze n'omuntu mu mmotoka emmotoka nga ya black katategedde muntu kyamuyimiridde ebbali kumbe buladi tuli bambega ba NUP atababi mu Edimiza yatumati muli bambega mwe mutambuza butwa na biki buladi twababuke no generation embi bwatuuse bazite motoka ya bulaka natuuka afulumye mu motoka ye babadde wa statement ye ku TikTok agambye imbo nzize kunona kadi ba Edimutwe ne bampisa bubi ne banfulumya naye omuntu azze okunona kadi ojidde mu motoka ate ng'ofuluma mu motoka ng'ozze kunona kadi nsaba munkwate bulungi nnyo muwulize information yange eno omukulu oyo bw'atuuse avudde mu motoka driver nassa endabirwamu n'amugamba confirming ayogedde mu Luganda nako kabadde ka Luzungu singa nti Oluzungu lweyongeddeyo mbadde nnyo obitabitegeera naye abyogedde mu Luganda lwentegeera nga ze ne mission ebadde enzibu ebadde embi oyo mukulu Edimiza ya boyi mu mwegendereze n'amugamba confirming oba Rubongoya gyali era driver n'amugamba confirming oba Rubongoya gyali oba omukulu yenna ona badde amuvuga n'amugamba okay ne bamugulira gate n'ayingira bw'ayingidde nsigadde ne Edimiza ya wano nga tantegeera njagala nabe mission ye eriki tetulina mundu naye nkwatiddewo essimu ndabe mission ya Edimiza eriki emuleseeka mwotya kubanga abantu abakuba NUP okugibuliza mutaka ne Bobi Wine omukulu Edimiza y'omu kuba bakulira nsigaddewo ndabe mission ye eriki kati ono gwasindise mu kitebe munda emmotoka agiresseeyo n'akomawo nga talina mmotoka nensigala nga wendi ndaba buli kimu nkibala n'amubuuza Rubongoya gyali ono gwasindiseyo nga mbega n'amugamba nedda taliyo kyavudde amubuuza waliyo mukulu ki njagala mumpulire bulungi banange tambuza vidiyo eno gwe naawe obadde ekyodoboozi ya Uganda sharinga vidiyo bano abasajja munnange batuyita basiru bagala okusiga ekifaananyi kya NUP eri mu nsi yonna nti tuli babi tuli bakozi bafujjo oshegera tuwalana mawanga banange si bwe kiri katono gwasindise munda emmotoka n'agirekayo n'amubuuza Rubongoya gyali n'amugamba taliyo ndooza ng'onaabuuzizza kubanga Secretary General everyday abeera ku kitebe naye olwaleero tabaddewo era yeebaze Katonda kubanga kibadde bamutegekedde I think kibadde kinene kati Edimiza bw'amubuuzizza munene kyaliyo oba mukulu kyaliyo katono gwasindise n'amugamba Edimutwe yaliyo era vidiyo eyo mugyetegereza ku buli page eyo vidiyo gye nkutera Edimiza nzenze kagikutte mugenda kwategereza nti ayise ne ku reception ajjate okuyita ku reception bw'ategedde nti Edimutwe gyali Edimiza yakubako Edimutwe n'agamba Edimutwe mbu yalya ssente za muhoozi mbajjira
tuge naye mmwe nali newala kamera ne kanterere omanyi zino embwa munanga butusirika batufuula basiru fata tuli bakozi bafujjo naye olina wotinkula omuntu mutufu nawulira nga jjudde Eddy Mezaya yingidde mu kitebe bwayingidde mu kitebe yingidde naye tuyingidde aba nze ne Eddy Mezaya era bwayingidde atuukedde ku reception ng'amateeka bwe gali ng'alaga nti ajidde aze muntu wa ddembe naye nga nze nawulira dimension za Eddy Mezaya gwe nawe sharinga video Eddy Mezaya bw'atuuse ku reception nyimiriddewo tuyina empisa omuntu bw'ajja ku kitebe tudde ebbali n'akoleba bimuleese kakati Eddy Mezaya nyimiriddewo nemeddewo bwe nemeddewo ne bamubuuza oyagala ki bamubuuziza oyagala ki oba ononye ki Eddy Mezaya n'agamba anjagala kubeera memba wa kibiina mbadde nonye kaadi eka muntabaniriza buli omu tebalina muntu gobagoba era bamugambye itusoke bw'obanga oyagala kaadi tekirina buzibu ogenda kuleta nusu 10 ane national ID nga wende nyimiridde era omwami agaba kaadi agambye saba kikingo olemeddewo nnyo nennemerawo kubanga omugenyi nalabye nti mugenyi mubi ensonga lwaki nemeddewo nategedde nti omugenyi ayinza okuba alina mission gy'ayina yensonga lwaki nemeddewo ne ngamba nedda sigenda kuvaawo kaakati bamusabye kaadi bamubuuziza oyagala ki ebigambo bya Eddy Mezaya bibadde bwe biti agambye njagala kaadi ya NUP kubanga njagala kwesimbawo ne bamugamba etusoke bamugamba etusoke nga wende sivaawo ku mmeeza ey'omukulu gwe bayita Waleni ne bamugamba etusoke ne bamugamba leta national ID bw'agiyo national ID agiyo ya Sweden kakati ogenda kwesimba Sweden wano tuli Sweden oba banange bana basajja jaga batubalemu amagezi tatulinyo bantu ba media kuvayo kwogera bino nabiri ne bana basajja munange mwagala twagala mu bagambe tutegeera ate balekerawo okulaga ekifaananyi ekibi eri ensi NUP tuli babuufu bamubuuziza bamugambe eno national ID ya Sweden twagala ya Uganda nagamba naye bwalabwalawo nga yogera bitategerekeka n'atambula kubanga oli yamuwadde information nti Eddy Mutwa waali bw'atuuse ku Eddy Mutwa abadde alina abantu bali mu kwasaganyako abadde bamuleeza okuva ku makya asanze Eddy Mutwa n'amuyimirira mu maaso Eddy Mutwa n'amubuuza buzibu ki njagala okuba akafaananyi ng'omuntu yavayo nakukubako amawulire nti oyo yalya nga tamanyi talina kyakumanyiiko nega jesi yavayo vitalina byakola nakubako eggulire gundi yalya so kati Eddy Mezaya yajjukira yali yakuba Eddy Mutwa embo yalya ssente za muhoozi kwafirikana mu paakingi so mbwatuuse atukedde maaso ga Eddy Mutwa kubanga oli yamugamba nti Eddy Mutwa waali Eddy Mutwa n'amubuuza kiki buzibu kyo oyagala ki n'agamba Eddy Mutwa kakati mbadde nzize kwetondera kati wulira information zizina ebbiri agambye Eddy Mutwa nti mbadde nzize kwetondera wali azeko na kaadi ku reception abadde anonye kaadi bino byanjogera ne kamera weziri ekamuocha bwe mbanga mbegera nga nimba saba katonda nzite agambye Eddy Mutwa mbadde nze kwetondera bwabadde ku reception agambye mbadde nonye kaadi ng'omuntu ayina mission mbadde nzize kwetondera mbadde nonye kaadi ate wayimiridde ku live agambye Eddy Mutwa n'abasiru ba NUP bannemesezza okufuna kaadi y'ekibiina owulira bulungi ezo information ezebbiri era buli kimu nkirikodinze boy buli bujulizi tu Eddy Mezaya ebyo bwe bityo bwe biri obwedda ayogera birala ng'ayogera bingi mbu yabadde anonye kaadi ya kibiina kuyingira mu kibiina Eddy Mutwa agimulemesezza era ng'ayagala Eddy Mutwa amwetondere n'endowooza mulabo bako bongera okuvaayo bulaga nti Eddy Mezaya yabadde alina mission eyamuleese gye yagiddeko era bye yabadde azze okukola byabadde birala ng'azze kutuusa bulaba ate ku bakulembeze ba National Unity Platform bino nno ebigambo bibanga ebyokusaaga ng'obirabanga ebyolwali n'ebintu bituufu abantu babeereyo ne bakola ebintu byabwe mmwe nga mubiyita nti oba balimba naye omuntu bw'atyo bw'ajja n'akola ekintu ekikyamu ennyo omuntu ne mutandika mugamba kale gundi yabadde wano obwedda gundi ali wano yakikoze ensi ne yeewuunya ddala ekibaddewo naye ate nga kimaze okubeerawo ng'oli addusaze ewaabwe Sweden so bw'oliranga ekigambo kyonna nti gundi tumuwulidde ali ABCD alabika badde aleese butwa azze kukola kino na kino osookanga n'owekenneenya bulungi
Ozo sanga ensonga ezo nga ntuufu. So Eddy Mizaya bino byavudde okutandika ate okutuuka eno bitabuke bwe biti patuke n'omugamba nti nabadde aleese Butwa okutta omukulu SG David Lewis Rubongoya. Ekatandise weka tunaku olwajjo beza kitebe kya national platform ne bamutwala nga Mugulire gate yange ni afume mungi twali amuteko naye nsobije mukole ensobi si nungi simalisaba nna mumuleka gende munakwata ku muleka mukuba kyagulanyi ne muwoza cyo kusajja ababanjirira ne katulu akazi muku katsa bazino sanje no nonansi ato yagala kile kirungi abaje bamukozi nga twalira muhozi ali kukiba ky'embi baba baza kusomoza anonya bulabe nedda toke kambera muleka atambulage era agende peaceful kubanga mwana Kwama niliono oyogera ne kasafari tulina kye bulabe bwe tukutuusizaako era ina byajja okwogera ne kwama niliono oyogera naye abamani Eddy Mizaya gwama niliono oyogera tetulina bulabe bwe tukutuusizaako ne gwama niliono oyogera Eddy Mizaya yagobeddwa ndowooza Eddy Mizaya muwulidde ayogedde kennyini nti tewali kye munkoze tewali naye ate olwaleero asibye akola butambi obw'enjawulo ng'alaga nti bamukubidde ku kitebe kya National Unity Platform era nti Eddy Mutwe alina okumwetondera olw'ekyo kye yamukoze. Mbuye yageza kufuna kaadi ya National Unity Platform ate Eddy Mutwe n'amusikasika n'amukolako effujjo. Kati naawe akatambi okalabye okeerabiddeko n'okeetegereza. Bw'oba olina w'olabye Eddy Mutwe ng'asikaasika Eddy Mizaya ng'alina ekintu kyonna ky'amukola ojja kuba mujulizi. Naye obwedda agenda ku bannaffe ab'enjawulo ab'emikutu egy'enjawulo nga bagamba nti Eddy Mutwe yamukozeeko obulabe bunene era Eddy Mutwe alina okumwetondera olw'ebyo bye byamukoze. Njagala tulaba akatambi kano kakoleddwa muganda waffe Vicky Exclusive nga mukolako owulire ebigambo by'ayogedde Eddy Mizaya naawe otubuulire oba ddala Eddy Mizaya muntu mwesimbu ddala yabadde alina mission gy'agiddeko ng'azze kuwa Butwa nga bwe kyogeddwa muganda waffe Sama Uganda nti yabadde alabika aleese Butwa okuwa omukulu SG David Lewis Rubongoya oba yabadde azze kubyakuyingira mu kibiina. Naye ate okujja okuyingira mu kibiina kiri Uganda n'alina ojja ne kaadi ye Sweden ekibiina ekitakola Sweden kyozze kwesimbawo ogenda kwesimbawo Sweden ng'olaba ate ebinawe bikwataganira oba tufunagana kati ate badde bamugoba ne bamubuuza nti tulina kye tukkoze genda mu mirembe nti ate mulina kye munkoze nti kati genda gomanyi by'onooyogera era nga bamugambye nti genda gomanyi by'onooyogera era yamanyi by'ayogedde ali mugamba nti Eddy Mutwe bw'atamwetondera ajja kukiraba. Bwagenda kumanya Eddy Mizaya yaani mu Bobi Wine yagenda okaka Eddy Mutwe yeetondere Eddy Mizaya simanyi bwe gunabeera ne kasooto akatambi kana akoleddwa muganda ffe Vicky Exclusive ate tudde tebabiraze oba kitegeera naye nga njagala ngambe Eddy Mutwe ebyo bisiraani byo byolina bitwalire ennyoko. Lwaki? Kubanga omusajja omukulu okujja okukabira musajja munne okumukubira omulanga mulina buzibu kimu ababiri ne Eddy Mutwe? Simulinako mutawana gwonna. Olowooza avudde buvi mu bbanga okukaaba anti agambye embuno namugobesa ku mulimu. Maybe ensonga gy'otamuwereddeeko kaddi like solving ate munnyonnyole ki agambye namugobesa ku mulimu bwakaaba bwawoggana bali baba abantu be bonna bonna bwe bansazeeko kati nali munnyonnyodde ki ensonga ki ze tuyinza okutunuulira nga tugambye Eddy Mizaya emyaka egisukka mu 2 abadde ku NRM. Eddy Mizaya bwe yakusembayo okubeera wano e Uganda nga okomyewo
wagenda wa General Salim Sale ne weekubye ebifaananyi noteekako ebigambo ebisuusuute ebiwaana ate okulaba ng'olwaleero okomyewoko eno mu Nuupu. Olowooza abaana bano obeera tokuŋŋaanyiza obusungu gye bali obubeera. Muzeyi Salim Sale musajja mulungi. Muna business atagoba muntu yenna. Tekiŋŋaana kwogera birungi bya muntu. Musajja mulungi. Neera tekiŋŋaana nti no bw'obeera oyogera ne Sale tojja kujoyininga kibiina kirala. Kuba takiŋŋaanangako. Era si yanfuga. Wabula nze nagende wa Muzeyi Sale ng'omusajja ali successful mu business, ng'omusajja gwe neegomba era gwe njagala abeere mukwano gwange. Era nga bwe nkyagala ku Bobi Wine, era nga bwe nkyagala ku President Museveni. Kuba nze njagala banene. Oyagala bantu so si bikolwa byabwe. Siri kubikolwa. Nze ngenze mu Nuupu nga njagala kufuuka mmere. Oyina business. Ne bannemesezza, banyimye omukisa. Bagamba obadde ozze kubega ku kitebe. Mbege ki? Ebyama bya Nuupu. Ate nze atatudde mu meeting ebyama mbibege ntya. Ng'oboolyawo kye kibadde kikututteyo oweeyo akaddeko nti kati kambeereko ko. Singa mbadde ntuddeko mu meeting baligambye ndi mbega. Ne sibaddeko mu meeting. Sigenze n'abantu bonna, ngenze na muganda wange. Sigenze na kamera. Ninga ati nali badde ntalekako kamera yange kuba njirina eri invisible. Kugamba sigenze na mutima mubi. Nedda. Tolowooza nti obadde ng'asoomooza abaana bano. Kyoyagala okuŋŋamba nti mu NRM temulimu bawagizi b'NUP. Gye bali. Kaakati buzibu ki? Nze okubeera nga ndi wa NRM nga ngenze ku kitebe ky'NUP. Kyoyagala okuŋŋamba nti NUP tebaagala kufuna bammemba bapya. Wayisizaamuko kasimu ku bantu abamu. Kati mu nsonyiwe naye Eddy Mizaya ayogera nga atabadde Sweden. Ayogera nga atabadde mu nsi zaakulaakulana. Ayogera nga oba ataasoma mu nsonyiwe naye toyinza kuŋŋamba nti ngenze ku kitebe kya Nup, nfune kaadi ya Nup, nfuuka owa Nup. Bangobye ku kitebe kya Nup, Eddy Mutwe n'akaba amaziga nangoba ku kitebe kya Nup, tayagadde nfuuke wa National Unity Platform. Ne mu kiseera kye kimu gw'ogamba nze ndi wa NRM. Okuba wa NRM gwewagira Nup oba People Power kirala n'okuba wa NRM ng'olina kaadi ya NRM nga togenza ofune ne kaadi ya Nup obeere ne kaadi bbiri. Singa okijja mu mutwe gwo ntugaa nti nze sikyali wa NRM nagikyaye so mbadde ngenze nnyingire mu Nup. Kibako bwe kitegeerekeka. Naye toyinza kuŋŋamba nti nze ndi wa NRM ate ndi wa Nup. Ani gw'obuzaabuza? Eddy Mizaya, obwongo bw'abantu abamu buwuliriza ate ne busengejja. Toyinza tugamba nti oli wa NRM ng'okiremeddeko tonnagivaamu naye ate era oli wa Nup. Kakikoobala Eddy Mizaya. Ebigambo Eddy Mizaya tebitegereka naye kennyini tamanyi byayogera. Kuba bw'oŋŋamba nzize kufuna kaadi ya Nup kitegeeza osazewo kati oli wa Nup, oyagala Nup. NRM wagivuddemu. Toba nsonga lwaki ate okyatugamba nti nze ndi wa NRM. Nze ndi wa NRM ate owa Nup. Byebiki ebyo? Kale anyoyo mpizeyo katono wano ku muganda wange amubuuza ebibuuzo tulabe. Kubatwala ekibiina kino. Lwaki mmala kuyisaamu kasimu? Office eri public. First of all ogambye nti onyumya n'abanene. Oyagala nnyo kukolagana n'abanene. Sirina munene mweno yope okuddako Bobi Wine gwe mmanyi. Yes. Manyi Bobi Wine. Nazaake. Yes. Songa ensonga etaakusobozesa soka kubayo simu. Sisobola kubayo simu kuba eri public office. Buli ayagadde nga alina ekimuluma akyama. Kati weebuuliza NUP bwe nakwata obuyinza bwe babeera nga kati nze kubanga ndi wa NRM tebanzikiza kuwulira kye njogera ne bankolako mmoogo bwe kwata obuyinza tunaddawa kankomaawo. Bw'oba olabanga wendaba goolo ya Eddy Mizaya ogifunye ekibala ekimututte ku kitebe kya National Platform ekyamuteyo ndowooza omaze okukifuna. Just my point esembayo gy'akoze nti bwe banga Nup tennakwata buyinza empisizza bw'etyo entaddeko mob justice olwo bw'eneekwata obuyinza tunaddawa. That was the statement gye yayagadde. Era Eddy Mutwe mwakoze bulungi okugoba omusajja ono mu mirembe. Singa waliwo eyamukubyeko singa birala.
yazze intentionally kuchokoza nga Eddy Muto bw'okyogedde twana basajja bajja wano kutuchokoza tuteekewo embeera batandike ebirala kyekyabadde kimu wali kirala Reda kyeyogeredde nti nga Nup bwenkoze bwetyo nga tennaba kukwata buyinza olwo bwe neekwata obuyinza kina that's the point eyadde mulesa ku kitebe kya Nup kuswaza kulabisa Eddy Mizayo kyali muto mu Bwambega. Oh mama. Mbu Nup bwenkoze bwetyo nga terina buyinza olwo bwe neekwata obuyinza tunadda that's the point gyaddaze okuprovinga. Era singa waliwo abaana abamukubye ku kitebe kya National Unity Platform ne bamutusaako abaana bakubba emmotoka eyo gye yabadde yazise gye yagiddemu awo enzirugavu eyo gye yazise nga mwagikubye ne mugyokywa ne mugyasa endabirwamu singa ate amawulire gawandiika birala singa kiri mu training everywhere nti aba Nup batukoledde bwe bakubira omuntu ng'agenza okuyingira ekibiina kyabwe nga tebalina buyinza lwate banaakwata obuyinza those are hooligans abo bayaaye banywi banjaga kyabaddaze okunona era owulira tewali kimukoleddwako naye ayimba kimu Eddy Muto akaabya nkabirako ebisiraani bye wabwe nze sinze namugoba ku mulimu Bobi Wine yamuwummuza ku mulimu mwezi mulamba musimanyi alya ssente za muhoozi we bankoledde bwe bato ne bangoba ne bankolako mobu tewali mobu ka video kalabye tewali mobu yunemwe mukoleddwako wala bamugambye vva wano genda naye kati yakugamba nti bamukozeeko mobu kankakolayo ka video kalabye bamugambye Eddy Mizayo vva wano genda mu mirembe Eddy Muto n'agamba twaba n'omu amukolako ekintu kyonna mumuleke atambule agende mu mirembe atuviire kati Eddy yennyini ali mu kugamba ensi nti bamukozeeko mobu balina kye bamukoze bamukubye bamutulugunyizza ow'obuntu bwe Eddy Mizayo sidde nekaddiiriza bwereere muganda wange Eddy Mizayo njaga tulaba katambi kano nawe ombulire oba waliwo mobu yamukoleddwako bw'ogoba omuntu ng'azze wakaawo n'ogaba gundi sikwagala wanjogerako ABCD sikwagala wange ojja kundeetera ebizibu ddayo n'omugoba mu mirembe tewali amukubye luyi tewali amukasukidde ejjinja tewali amufujjizza ddusu kana atandika okweyogerako nga bamukozeeko mobu kiba kitegeeza ki waliwo mission yabadde etegekeddwa nga nnene era Eddy Muto wabuuse kino baaba badde bazze kutega bakukwata bakuteeke munda wekapa obeereyo tewandivuddeyo bano basajja bapanga ebintu binene naye manye buli mbeera Katonda abeerawo n'akubuusa ekintu nga totegedde kane Eddy Muto bamubuusizza kino ekintu nga tategedde n'agamba abaana bannaye temugeza ne mukola effujjo ku musajja ono mumuleke afulume bulungi n'afulumulaba bamufulumya mu mirembe bajjayo ebintu bye bamufulumya tewali amukubye luyi tewali amukubye ejjinja dda amufujjiza eddusu olaba atambula majestically ng'akwatako ne ku Eddy Muto ku bitogi n'amuleka n'amugamba fuluma mu ddembe naye byali mu kwogera laga bamukubye bamutulugunyizza bamukozeeko effujjo nze effujjo awo siirabawo bava onadde ngezagira mu kibiina nfuuka emmemba wa kibiina naye ate nga ze na ID ya Sweden yannaku bisekerwa abadde agenda kwesimba we Sweden ku kaadi ya National Unity Platform kale National Unity Platform y'amaanyi ate agamba bamugobye bamukubye bamukozeeko effujjo naye waliaga mwenna mwetegereze era twegenderezenga nnyo mu bintu bino olaba tebannakwata buyinza tebalina buyinza bankozeeko effujjo lye effujjo lye bamukozeeko la yeggulira oluggi lw'emmotoka lwe gira bulungi tewalina lubale talina musayi tewali amukubye olaba agezaako kumabagi bamukolako ekyo abamukolako naye abaana nga bali soba tewali amukozeeko kintu kyonna naye akulaga nti bamutulugunyizza olwo bamutulugunyizza bwe batyo okumugamba genda mu mirembe ote bwe banaakwata obuyinza Eddy Mizayo point evuddeyo naye nga nfu bwefufululufu Eddy Muto w'amagoosi nga mu kintu kino naye nga byebyo Mizayo agenda atambuza ebiboozi nga bwe bamutulugunyizza bwe bamukubye bamukozeeko effujjo naawe alabye akatambi oyinza okunjulira nti effujjo liri omusajja walimukozeeko gweyogera biki naye nze sabye era nsubira naawe tolirabyeko effujjo so ayagala
Eddy Mutwe asooka mwetondere kwetondedde nkwegayiridde Eddy Mizaya nsonyiwa nnyo okugoba ku kitebe kya National Unity Platform. Naye ate ye Eddy Mizaya tayagala kwetondera Eddy Mutwe nti Eddy nsonyiwa bye nakuba byogerako ebyasooka nti nakulaba ku Africana ng'oli asenteza omukulu Muhoozi. Ye tayagala kubyetonda ate nga talina bujulizi, talina katambi wadde ekifaananyi nga Eddy Mutwe asisinkanye Mwami Muhoozi. Ng'ate abantu bangi wano tubalaba Mwami Muhoozi basisinkana nga beekubisizza ebifaananyi. Kiki ekyali kimwana okubisa ebifaananyi ne Eddy Mutwe ng'ate amuwadde omudidi gwe. Sisuubira nti omukulu Muhoozi Kayine Rugaba yandiganye okwekubya ekifaananyi ne Eddy Mutwe ng'ate amuwadde omusimbi gwe okulaga ensi nti ono naye mumututte n'asalawo akisirikire nga kyama nga waayi ayagala kukola ki lwaki akisirikira nga ng'ate ku balala n'adda ajja nga abiraga lwatu ng'alaga nti ono kati nno ono mumututte ono mulina kati ono ali mu nkwawa zange. Bamanyi nti Eddy Mutwe kyandibadde kya muwendo nnyo kyandibadde kimukolera aba n'abadde akuuma Kyagulanyi amuwa protect mbeera ku lusegere naye mumututte gwani speak nga kimukolera amawulire nga kimukola publicity niraba tebaakikola kubisa kifaananyi meaning Eddy Mizaya bayogera biba buugi ku majaani naye nga Eddy Mizaya oyo ye kati kyaliko asindika ekintu kimu munneetondere. Eddy Mutwe weetonde bw'oteetonda ky'onolaba ojja kukiraba. Eddy Mizaya alayidde akombye ne ku paasi agamba ye kyagenda okukukola osaagana okusaaga gwe Eddy Mutwe bw'ogwo omulimu gw'oliko Kyagulanyi agenda gugobako ndowooza Eddy Mizaya yagukufunira era gye mwalabaganira ne Kyagulanyi Eddy Mizaya alabika yaliyo n'akuterayo akabega nti omwana nomuwa omulimu ajja kusobola okubeera bodyguard wo n'olwekyo bw'abanga yakufunira omulimu era agenda kulagira agukuwe akugobe. Ki Uganda kinyuma ate bya Uganda bisesa. Eddy Mizaya olino mwana wa taata oli luno kale kansembeyo ne kana Akatambi ng'ayagala abe NUP Eddy Mutwe Kyagulanyi mwenna bannankyukakyuka gye muli mumwetondere amangu n'embiro nga tannaba ate ku bintu kubisajjula. Eddy Mutwe vaayo onneetondere. Eddy Mutwe ne banno muveeyo munneetondere. Effujjo lye munkozeeko ku kitebe kya NUP muveeyo munneetondere. Bobi Wine tavangayo kubalagira nti nno abantu abajja ku kitebe nga baagala okufuuka bammemba nti mubayise nga be mumpisizza bannayuganda nze ngeze ku kitebe kya NUP mu buntu banjazizza ku mulyango era nga kirina okubeera nengenda ku reception nga bwe kirina okubeera era ne bakkiriza okundija sitalinga nfuuke memba ne bantuma mbawe identifications zange zibadde mu motoka ngeze mu motoka okugikima nsanze emotoka yange bagisazeeko ng'ate motoka bagikkiriza okuyingira nga bamaze okutwaza bonna Eddy Mutwe essaawa eyo nga bwakuba omulanga bwakaba amaziga bakulukuta ku ttaka nti Eddy Mizaya anonye ki wano ku kitebe. Eddy Mutwe si gwe NUP si gwe asalawo ani alina okubeera memba n'atalina kubeera memba. Eddy Mutwe agenze n'agamba aligestalinga mu bukambo bw'ekizibu ng'amaziga be gakulukuta nti temuli gestalinga Eddy Mizaya n'agamba mbusimanyi mbeera wano nga mbawaanira MK nze nali mpanyeeko DMK nze ndi memba wa MK nze ndi memba wa MK ani yali ampuliddeko nga nfulumya ekigambo nti ndi memba wa MK nze okuva edda nedda mpagira NRM bwe mbeera nga mpagira NRM nga njagala kujoyininga NUP mbeere memba nina kukola ntya balina kundi gyesitalinga era kyempiseemu nfuuke memba owa NUP kyokka Eddy Mutwe ne banno
era mu kiti kino njagala okwebaza akulira security ku NUP omusajja oyo omuwanvu simumanyi azze bulungi omusajja oyo n'akuulinga abavubuka n'abagamba temukwata edimisa temumukubako naye nga abavubuka batandise okunsitula onakutte jeeke onakutte kuno onakoze nga bonna bakunganye bali mu kumpisaamu kitegeera ebintu ebyekisiru bonna be baleekaana n'embeera nga bwemumanyi bakwata omubbi ensi nereekaana bonna bonna bwe banzinzeeko ono ayogera kino oli ayogera kino nayogera kiri Eddy Mutwe bwakuba emiranga oba kitegeera Eddy Mutwe njagala nkutegeeze kino nammwe mwenna nti Bobi Wine tabatumangako kukola fujjo ku bannayuganda ekitebe ekyo kya NUP kya buli muntu bamembers bonna bali mu NUP tebasookera kubeera ba NUP abamu bava mu NRM nganze gyendimu abalala bava mu FDC abava mu bibiina ebirala Eddy Mizayaze nakola musango ki bwe mbeera nga obulamu bwange busazeewo nti njagala kujoyininga kubeera NUP lwaki mugamba nti ndo Eddy Mizayaze mbega bamutumye salimusale abadde atwanonga twalira salimusale nyo bannange okubeera nga nasisinkana muzeyi salimusale tekubeerangako musango oba kitegeera ani yagamba nti no omuntu memba wa NUP talina kukolagana na memba wa NRM ani yagamba nti no oli bwabeera nga mukozi wa toto talina kunywa mafuta ku Shell ani yakibagambako Bobi Wine yetumaani n'abagamba muno Eddy Mizayaze talina kubeera memba wa NUP oba kitegeera so mwana mumpisiza si bulungi ne Eddy Mutwe oli musajja mukulu okuvaayo n'onkubira omulanga mu maaso Eddy Mutwe nakuttiraani Eddy Mutwe nakuttiraani bakusindisa ojje ondogere mu maziga go bw'omusajja omukulu okuba emiranga mu maaso ga Eddy Mizayaze nakukola ki otuuka okungoba ku kitebe ekya NUP ya nnyoko NUP yaffe ffenna bannayuganda ayagala okugiyingira agiyingira kati nze muŋŋaana muto okuyingira NUP Bobi Wine asiiba atukubiriza nti bw'obeera ng'otegedde n'olaba NUP ng'ogirabyemu jangu okijoyininge bigambo bya Bobi Wine singa Bobi Wine yavayo n'agamba nti Eddy Mizayaze tokkirizibwa kuyingira NUP sandigenzeeyo nze ŋŋendera ku bigambo bye Bobi Wine ndudde ekiseera nze mukwano gwange ng'omuntu kumfena tuludde mu entertainment naye okunkubira omulanga mu maaso gange ne munkolako kashimena ne mukuŋŋaana nga ninga eyabba nga ninga omubbi ninga yatta omuntu ntimukutte ekkoni Bobi Wine sabo gy'oli nkuloopera ŋŋeze ku NUP Eddy Mutwe nga yakulembeddemu abavubuka abo ne bajja ne bankolako effujjo oba kitegeera ne bajja ne bankolako effujjo ekiteetaagisa so naye nze sirimba tebankubyeko wadde oluyi ne bampisiza bubi mu kunsitula era head of security nakkakkanya embeera tebankubyeko ekyo sijja kikola ki kukirimba naye bampisizaamu amaaso no tufulume wano tetugenda kulwawo oli omwana gye tugenda tuyimire wali ku kkubo so Bobi Wine obwo bwe buzibu obubaddewo nze Eddy Mizayaze sigerangako ku makya n'envuma Bobi Wine oba ne muyisaamu eggaali era nsaba Bobi Wine ojja otegeeza ensi nti gw'ogambye abaana bo nti Eddy Mizayaze talina kubeera memba wa NUP kale tukomaawo bino ebintu Kyagulanyi mmanyi tabibaddeemu gye biggwera mbwa gyagambe ensi nti Eddy Mizayaze nze nalagidde bamugobe kibanga ayagala okulaga nti Nup ya Kyagulanyi yekka era yasalawo buli kimu
buli kigenda mu Nup nti yakisalawo na buli kibeera ku kitebe nti yakisalawo nti kino kikolebwe oba talagidde tekikolebwa. Bagezaako okusiba Kyagulanyi mu kattu nti buli kimu kirina kutambulira ku ye, bazibe obwongo bw'abalala nti Nup aliyo bwannakyemalira. Kyagulanyi batagambye nti ABC, tewali asobola kugamba ABC. Ze emboozi ze zaanyumya nti Kyagulanyi vaayo otegeeze ensi nti gwakoze eki, gwe waŋŋaanye. Obutego bwa Mezaya basindika mbega atamanyi kubega. Kale njagala nnyo mwenna ababaddeko nga mulaba, mwebale kubaako, mwebale kutwagala, naffe tubaagala nnyo. Mukama Katonda nsaba bankuumire, wemba nkunyirizaamu onsonyiwe, nange ndi muntu, onsonyiire ddala. Kale tujja kuddamu, Mukama abakuume banywanyi, mweraba.